NE Phiq Media. Yaliko Vice President wa Uganda Uganda atenga yaliko Speaker wa Parliament y'Uganda Uganda bwatyo Edward kiwaanuka Sekandi ali mu mbeera mbi. Ate Salvado n'ayogera ku nsonga za Amooti agambye nti ekyamazima abantu Amooti tebamulaze bwagaza abantu bamulaba tebamuwadde kitiibwa kyalina kubeeramu nga comedian asinga. Kiki ekiddusa abantu ku NTV abalala gye beegomba okubeera. Ate ebyo Bizonto bisobodde okubeera nga bikyalira omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago. Gamta mwenna abali mu kitundu abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo amanya mutukala Haji Abdul Nyamishafi kulanga mwena abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abali ebweru w'eggwanga Uganda mutala wa Mayanja mukola kyamannyo ddala okulaba nga temubeera ku Phiq Media mukola kyamannyo ddala Mukama Katonda abaddize otubeera n'emitwe wali ku TikTok ne ku Facebook ate amuli mbujjuvu wano ku YouTube kubana amuli ag'enjawulo okusinziira ku lunaku lwe balutambula. Yaliko omumyuka wa President w'eggwanga Uganda Edward kiwaanuka Sekandi ate nga yaliko omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu lwa Uganda wali olwa Parliament ate n'abeerako n'omukubiriza wa Parliament omujjuvu ono amanyikiddwa nga Edward kiwaanuka Sekandi. Bangi basobodde okubeera nga ate bavaayo nnaku nga y'amannyo ddala wali eri mu kibuga Dubai ali mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Rashid Hospital era bwe batyo bangi abasobodde okubeera nga bamulaba bagamba nti embeera ye ekyamazima si nnungi tewoomesa nnakabululu. Sekandi ono abadde ne kabiyitebe wali mu ggwanga lya America gye bagenda tokulaba nga bawummulamu ate n'okulya ku malawundi oba ziyite kasi. Sekandi ono yasobola okubeera nga bw'ati ava mu ggwanga lya America ng'obulamu bwe ekyamazima tebuli mu mbeera nnungi naye ate bwe yatuuka wali mu kibuga Dubai bw'ate okulaba nga ayolekera okudda mu ggwanga Uganda bamuyoolayoola buyooziyozi bwe batyo ne bamutwala mu Rashid Hospital wali mu kibuga Dubai. Okusinziira ku basawo bagamba nti embeera ye tennaba kubeera nga ate nnungi naye balina essuubi nti Mukama Katonda ajja kuba nga ate amusaasira amubikeko akasubi ate akomewo tuddemu okubeera nga tumulabako. Omusajja agamba nti simala googera sa Mukama Katonda ate amusuuse asobola okuba nga amukomyawo omwavu ogwo. Salvado agambye nti ekyamazima Amooti omubalanguzi ali underrated. Gamba abantu n'okubeera nti awards zitafunye awards zino ezakabi ez'okubeera nti mu nsi yonna y'omu ku basajja betugamba nti ekyamazima balina comedy ye omuntu abeerawo n'ayimirira buyimirizi n'omanya nti noono ddala comedian awedde emirimu. Amooti newebeera mmotoka yennyini gyavuga ojabeera ddala nga comedy ewedde emirimu era Salvado n'agamba nti ekyamazima Amooti tasiimiddwa Amooti taweereddwa ekyo kimala kubeera nga ate abeera nga ateekebwa mu lubu lw'abo abasajja bakyasinza okubeera ab'ettabu. Bavude n'agamba nti neewuunya nnyo okubeera nti wano mu Uganda abali mu kubeera nga bagaba best comedians comedians abasinze mu ggwanga okubeera nga Amooti bamugeraageranya n'abasajja abalala. Amooti alina kubeera mu ssa lirye. Kiki ekiddusa abantu ku NTV abantu batandise okubeera nga tebagwamu amaanyi ddala abadde basinga ennyo okubeera nga bagoberera amawulire ag'essaawa emu agamanyikiddwa nga NTV akawungeezi gano nno gabadde gasomerwako abantu bangi ab'enjawulo era nga gasinga nnyo abantu badde basinga nnyo okubeera nga bagagoberera ddala nkuliko omwami Frank Walusimbi omukyala ye akyaliyo naye Farida Nakazibwe jali then Patrick Mukasa n'abalala naye abantu babuuza lwaki ttiimu eno yonna
eddala abadi munda muli batandise okubeera nga babulira NTV okulaba nga ate badda mu mirimu emirala. Basooka kubanga baggwawo ekigo ekya Frank Walusimbi okubeera nga yalangirira nti ekyamazima emirimu kambere nga ate njikomewo wano anti munnaye mujaguzi oleka evuga bweto naawe nokkirira mu kibira. Yeka weyavaawo waddawo Herbert Ziwa era ono y'omu ku basajja mu bannamawulire abamu ku bakyasinza okubeera ab'ettabbu. Bwati naye yasalawo abeere nga ate asuulawo tawulo mu mbeera yalima awagonda amala nannyuka. Tubadde tukyali awo ate John Cliff Wamala ono nno bamujjukira mu kalulu ka 2021 y'omu ku basinga okubanga ate basaka Molega Robert Kyagulanyi Center mu Honorable era bw'ati akulira ekibiina ki National Unity Platform. Wali mu tiyagasa yali w'amaanyi amasasi agavuga okulaba nga ate atuusa ku bannayuganda amawulire. John Cliff Wamala asazeewo okubeera nga naye ayabulira NTV. Abantu bagamba nti nno NTV kati efuuse nga bufumbo, abatabulimu beegomba bubeeramu, ababulimu babuddukamu. Olunaku lw'eggulo Bizonto bwaba tebasobodde okubeera nga bakyalirako omuloodi w'ekibuga ekikulu Kampala Salongo Elias Lukwago era bw'atyo ne bamusaba abeere nga abeerayo mu kivulu kyabwe kigenda okubeerayo omwezi guno gwennyini era bwe batyo wali ku Oma Show Grounds Bizonto nga bali ne bacomedians ab'enjawulo okulaba nga tebasanyusa bannayuganda bannakampala. Bw'atyo omuloodi w'ekibuga ekikulu Kampala Salongo Elias Lukwago agambye nti nja kubeerawo insha Allah era asimi Bizonto okubeera nga ekyamazima bakola butaweera butassa mukono okulaba nga basanyusa bannayuganda abalaze tekyamazima abagobererana nnyo kuba babuuza ne ku Dr. T. Amale n'abuuza ne ku nsonga endala n'endala era ezikwatagana ne Bizonto. Kino nno kiraze Bizonto nti ekyamazima emirimu gye bakola gisimibwa. Omukama konkomere akonno nkakulekeddemu kakweyagaze nze bwe ntyo.